mu bigambo alaga nti abantu aba batunulidde naye mu bikolwa it is otherwise kuba okusaba kyo tunyonyola kiri otherwise kakati muganda wange Morris omuntu anajja abantu mu bwavu tobawa ssente naye bateekerewo embeera bo beekolere okugeza okimanyi bulungi nnyo nti omuntu alina essomero naye olitaddeko emisolo egigenda mu 6 emisolo naye nga bw'ojjako omusolo omuntu ono agenda kukendeeza ku fees tukozesa kulabirako kya Busujju secondary school kyoba okozesa omuntu ogenda bw'omuggyako omusolo ajja kukendeeza ku school fees bw'ozikendeezaako omuntu oli asobola omuzadde ajja kusobola okuweerera abadde agenda okuweerera abaana 2 ajja kuweerera 4 ekyo kitegeera naye bw'okwata ssente n'oziwaayo kati tunuulira bw'okwata ssente n'oziwa omuntu omuwadde miliyoni emu nga working capital ekole mu budde buno ani gwewa miliyoni emu ekolere ki nga school fees yokka omwana omuba mwagaza emitwalo 5 nkugamba ku level ey'omukyalo waliwo ne gye basasula obusatu kitegeeza nti waliwo ekirina okukolebwa nga si eno format gye baliko oyinza okugamba nti nno bakola budget people centered yes oyinza okuba nga gwe kyolaba nenze sikiraba bwe ntyo kubanga ne bw'onoteeka ssente nnyingi mu bantu naye nga ate otaddewo embeera enkuweesezza ddyo ate n'enkugisaako kkono mu mbeera yonna bajja kusigala abantu nga baavu abantu obateekeddewo embeera kati njakuwa kyakulabirako kyangu nti omuntu ayokya holding amasanyaze gali mu butawuni obwenjawulo mu butawuni obwenjawulo amasanyaze gali expensive naye amasanyaze gye gakoma okuba expensive ajja kukola kitono kubanga tasobola kusasula masanyalaze bw'akola kitono kitegeeza ne katale ateekako kitono naye bw'omuteekerawo embeera ng'asobola okukola production ye ku masanyalaze ag'ebbeeyi entono agenda kukola bingi kisookera ddala agenda kusala ku bbeeyi oli agula eyagula kitegeeza bw'aba abadde agenda kutunda obutanda bonna ajja kutunda 10 eddirisa bw'aba atunda amadinisa 4 ajja kutunda 10 kitegeeza ki nti amagoba gagenda okufuna mu production gy'akoze ejja kubeera y'amaanyi nejjukira nti ate bw'atunda agenda ku factory gy'agula ebyuma naye abadde agula ebyuma ebikola amadinisa 4 agenda gula ebyuma ebikola amadinisa 10 eyo effect weeri directly ne indirectly ekyo kizibu nnyo okutegeeza bannaffe betukulembera nabo nti mukendeezeeko wano muwa omukisa ono ayite wano tusobole okufunira wano kuba jjukira bw'omukendeeza ku masannyalaze n'omukendeeza ku musolo ajja kuteekamu amaanyi mangi ate ajja kuddayo ajjanjabe n'omwana we obusobozi abulina mu ddwaliro kitegeeza n'eddagala lyoleeta oba gavumenti oba yereese oba private investor yaleese eddagala capacity tujite purchasing power y'omuntu owa bulijjo ajja kusobola simanyi oba ntegeerekese so ekintu kimu kyokola ne kiyamba abantu nga 10 okulaba nti bizinensi zaabwe zitambula abadde investor ng'aleeta ddagala wangi bw'alitunda olw'okuba ba consumers weebali ajja kufunamu n'amagezi agamugamba nti obadde oyina buyina ddagala nga lyotunda kati kola n'eddwaliro tulina embeera kitegeeza nti byakola byonna bitambula ebyo byavaawo mu ggwanga Uganda oli ajja mbuzi magically ne bagamba nti abo bataddewo eddwaliro naye nga weebuuza nannyini ddwaliro eryo sente yazigyewa ogenda okunoonyereza ng'alina akakwesese akakwatagana n'omuntu omu ng'abantu bali mu kukolera migongo gy'abannaabwe ogenda otutuukamu okujjanjabirwamu nga lya bwanana ngera bakugamba nti waliwo eddagala lya mirundi 3 tulina gundi tuyogera amannya g'abantu tulina gundi wakakaaga tulina ne lino gumu 2 waliwo ne lino lyesatu naye okusinza ku kyoyagala kyetukuwa kireetedde abantu olw'okuba nti ebintu bizibu teri muntu gwogamba nti waliwo eryakakaaga n'eryesatu nakugamba mpa eryesatu agamba sooka ompa eryakakaaga n'agenda nga eddagala lyatutte tatutte kuwona wabula kukkakkanya so ekizibu kinene ebyenfuna awo we byatandikidde okwonooneka ebyenfuna nga bigenze maaso n'okwonooneka waliwo ekifaananyi ekirala ekigenda okujja
ekyamazima kiri nti tugenda kukumbula mbwe tudda tuga kukitunulira. Government ya Uganda mu sectors ez'enjawulo ebadde efuna obuyambi okuva ebweru eggwanga. Parliament ebadde olaba buli kaseera. Ebimu ku bintu ba minister b'ensimbi bye basinza okujja okutegeeza Parliament y'eggwanga kwe kugamba nti tuyinayo twagala ka supplementary oba twagala okwewola okukola ABCD buli kasente kwa kwewola ezimu twazoba n'okuzeewola up to now tetuzikozesanga tukyalisasula billions na billions eza interest. Omuntu agenda kwebuuza ekibuuzo mu mbeera ya Trump kati gyaleese twongere kukaaba oba tusanyuke nti akajanja kagenda kubaggwa baddeyo ku nnomo. Nze bannayuganda bajja kundaba bubi naye katukomewo tukomawo tova ku telefayina eyaffe.